Buchafu bwansiiyanga olususu. Ebintu ebimu bino bikola ng'okozesa maanyi. Start where you are. Use what you have. Do what you can. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. Tewali budde butuufu era tebulibaayo okukola ebintu ebituufu. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. Go out and get busy. After a storm comes a calm. Amanya nze bagenda nkusaba gula amaaso go. Nkomyewo nate olunaku olwaleero okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga nkuwaliza okugula amaaso obeeko ebintu byolaba byobadde tolaba bulijjo. Waliwo akantu kenjagala okunyumiza olunaku olwaleero nga ntandika. Era w'onoomala okukawuliriza njagala otegeera ebintu bibiri. Ebintu ebimu bino bikola nga omaze kulowooza nnyo, ebirala n'obikola nga okozesezza maanyi kibuli. Nalina obuzibu bw'olususu lwange okumala ebbanga ddene. Nalina allergy nga bwe naaba amazzi naddala gannyogoga olususu lunsiiwa. Nenkozesa ebintu bingi. Nintuuka n'ekiseera nga nina empeke ez'emmira, namira dekisa, n'empeke ez'enjawulo nnyingi. Nga bwe mba sinagenda mu kinaabiro kunaaba, nina okuzimira. Olwo nno bwe mmala okuzimira ne wayitawo eddakiika 3 ne ngenda mu kinaabiro ng'amazzi tegansiiwa. Naye nakizuula luvannyuma nti nali nkola nsobi. Kuba empeke ezo bw'ozimira ebbanga eriwerako zituuka essaawa ne zikkosa ebitundu eby'enjawulo. Omuli ekibumba nawulira abasawo bwe baŋŋambanga n'ebitundu ebirala eby'omubiri eby'enkizo ku mubiri gw'omuntu. So oluvannyuma lw'ebbanga nga ekizibu ekyo kinduddeko nenkola buli kimu nga tekivaawo, natandika okumira eddagala era lyankolerako okumala akaseera kuba ndowooza nalimira kumpi okumala emyezi nga 8. N'okuba n'obuweke bwange obwo bwe mba sinagenda mu kinaabiro sooka nembumira nembirawo eddakiika 3 ne bunsensera omubiri nengenda mu kinaabiro. Ne bwe namala okukula mu ndowooza yange mu nda yange n'okutandika okulowooza ennyo nga neebuuza ki kye nsobola okukola okugyawo ekizibu ekyo. Olunaku lumu amagezi ne ganjijira nenfuna solution ate yankolera ennyo okusinga amakerenda ge nali neesibyeko nti bwe mba sinanaaba nina okugamira. Nakola kino oluvannyuma lw'okulowooza. Nakizuula nti bwe nagendanga mu kinaabiro ekikyafu amazzi gansiiwanga. Ekyo nenkitegeera. Bwe namala okukitegeera nenfuubanga okulaba nga bwe ngenda mu kinaabiro ekyo mala kirongoosa okugendayo. Amazzi ne gagenda nga gakendera okunsiiwa. Tegaaviirawo ddala, tegaalekerera awo ddala kunsiiwa. Gaasigala gansiiwa era ne nnyongera okulowooza ne ŋŋamba kati bwe mbanga nnongoosezza ekinaabiro ng'amazzi tegakyansiiwa nnyo. Kitegeeza okunsiiwa kuno olususu lwange terukolagana na bicaafu. We nnina okunaabira walina kuba wayonjo. Netandika okulongoosa nga we nanaabiranga omubiri ne gukendeeramu okunsiiwa. Ne nnyongera okulowooza kiddala kye nalina okukola okubanga buli we nnaaba sisiibwa bwentu nga bwe nasiibwanga. Ne nkizuula nti buli lwe naddanga mu olugoye bwe lwatuuyananga ne ŋŋenda okunaaba oba tawulo bwe yaddugalanga ne ŋŋendanga okunaaba ne ngyesiimuuzanga nalina kusiibwanga kkiriza obagaana.
sekira kyatuuka nga tawulo bwenji kozesa bwe mala ogikozesa nina okugyoza era bwe nakikola olusu ne lugenda nga lukendeerera ddala kunsiiwa nga maze okunaaba bwe nakola ekyo nekizuula nti ate sirina kudda mu engoye zentuuyaniddemu sirina kuziddamu bwe mala okunaaba sirina zeeteekako bwe nzeeteekako automatically lutandikirawo kunsiiwa olususu era ne ntuuka ekiseera nga naabira mu kinaabiro ekiyonjo tawulo njoza kumpi buli lunaku ne ntuuka ekiseera nga sidda mu ngoye zenatuuyaniddemu bwento nensolovinga ekizibu ekyali kyembaddeko ebbanga eddene era essaawa zino mwe mba maze okunaaba sisiiwa lususu kuba nakizuula nti ekinsiisa olususu ndowooza amalejik ku bukyafu buno bwe nasanganga mu kinaabiro obajjanga nga tawulo eddugadde n'engoye zino ezaddugalanga era bwe nakola ebintu ebyo ebisatu saddamu kusiiba olususu niraba ekkubo lye nali ntutte ery'okumiranga amakerenda buli lunaku nga sinagenda kunaaba nemmira amakerenda kyali kigenda kunkosa kyali kijja kunkoseza ddala ne namala kulowooza nnyo ne ŋŋamba kiki ensobola okukola okuwona olususu olunsiiwa bwe lutyo saateekamu ssente natuula butuuzi ne ndowooza era nenfula okulokolwa okwannamaddala okw'olubeerera bukyafu bwe yansiiyanga olususu kati oyinza okuba oli eyo nga lwa ebintu by'otakola olw'okuba totuulanko wansi kulowooza ekyokubiri ebintu ebimu ebino bikola ng'okozesa maanyi fwe twakuliranga abayimbi ab'ebiseera ebyo bayimbanga ennyimba ez'amagezi bafiire lutaaya baddaani mugula bakafeero babasudde ng'atuula wansi n'ayimba oluyimba lwolakika 15 oba 20 naye nga lulimu lwa makulu meereere lwa kuyigiriza muntu ensi bwe yagenda ekyuka abayimbi b'ennaku zino ne bakizuula nti ndowooza ensi tekyayagala biri ebyaba basudde ebyaba bakafeero ebyabaddaani mugula ebyaba sebata ne bakafeero bo kati ne basalawo okukozesa ekibuli amaanyi ne bagamba kati twale kkubo ddala lino ensi erabika lyeyagala kkubo ki lyakuwemula ensonga lwaki emabegako awo badde owulira abayimbi ba gravity baliri pazo abayimbi bayitirivu badde beegumbulidde omuze ogw'okuwemula n'okuzina nga beeyambudde okulaga obwereere bwabwe kubanga bakizuula ndowooza ensi ekyo kyeyagala naye abayimbi abo tebaatula wansi kulowooza kumanya nti ddala ki kye tulina okukola bo baagenda baalama mangu amaaso gaabwe baagaggula naye tebaagaggula gonna ne balaba kye balina okulaba ne bakola ekyo kye balowooza nti ensi ejja kwaniriza ekyokuyimba nga bakola ki babwemula oba okuzina mu bivulu nga beeyambula okwo nno bakuyita kukozesa maanyi na kibuli nti nina okukola buli kimu okulaba nga mpitawo oba kweyambula ngenda kweyambula oba kuyimba nga mpemula nti nsi byeyagala nze njagala ssente za mangu sifaayo kubiddako nkya zikakati ngenda kukozesa kibuli wali nalowooza nempona olususu okunsiiwa abamu bakozesa maanyi mibiri gyabwe okuyitawo so mbadde nkusaba lowooza weewale nnyo ebiseera ebisinga okukozesa amaanyi kubanga bw'okozesa amaanyi oyinza okuyitawo ne bw'oyitawo bw'oti mu lukuuba ate ogenda okutuuka eri nga waggale nga tomanyi kiddako tula wansi olowooze olusu lwansiiwa okumala ebbanga ddene nemmina amakerenda naye nga ngamira olw'okuba nali nsazeewo ndowooza okukozesa amaanyi nti nze sijja kukkiriza lususu kunsiiwa buli wennaaba kamira akakerenda kaddekisa bwe mmala okukamira ebyokunsiiwa nga mbyerabira naye sigudde maaso kulaba kale ntandise bwe nti olunaku olwaleero okugezaako okuggula amaaso eye opener start where you are use what you have do what you can tandikira wooli kozesa kyolina kola buli kimu kyosobola toliida bintu bingi kujja tandikira wooli awo wennyini okozese byolina okole buli kimu kyosobola
okulaba ng'okola ki ng'otuukiriza ekirooto kyo. Tolinda bintu bingi, ebintu bijja mpola, ebintu by'oyagala bijja kujja eyo mu maaso naye ng'otandise. Tosobola kubaako ky'ofuuka bw'oba tokkiriza kukola ki kutandika. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. Tosobola kusala nnyanja n'ova eno n'odda eri bw'odda n'oyimirira buyimirizi n'otunuulira amazzi. Oyina kuyingira lyato n'osaabala, oyina kuwuga. Bw'oba yakutuuka sayidi eri oyina kukola ekyo ky'olina kukola, kuwuga oba kulinnya lyato n'osaabala ne mudda sayidi eri. Abantu abasinga emitima gyabwe bagirongoseza munda, balina ebirowoozo birungi, balungi bakisa, n'ennono zino ze tubasomesa baziwulira, naye obuzibu obuliwo bwe babiwulira ate badda waka ne beekubagiza ne batayingira mu bikolwa. Awo nno twali kisobola kubaawo. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. Kola, baako ekintu ky'okola. Baako akati abakake weeteekamu olunaku olwaleero. Obeeko ky'okola. Situka w'oli awo, lekera okwekubagiza. Byonna bijja na kukola. Tandika. Do not wait. The time will never be just right. Start where you stand and work with whatever tools you may have at your command. And better tools will be found as you go along. Ankademu. Do not wait. The time will never be just right. Start where you stand and work with whatever tools you may have at your command. And better tools will be found as you go along. Suubira nti channel eno yatandika ng'erina kamera zaayo. Sisuubira nti omuzindaalo guno abala Bongo Live bwe baali batandika baagugula. Balina gwabwe kyensuubira bagweyazikanga bweyazise. Omuzindaalo gwe bakozesa mu ntandikwa ne kamera gye bakozesa mu ntandikwa teyali yaabwe. Omusajja agambye, George Abbott agambye nti tandika, tolinda. Obudde bw'oyagala katulindemu akalulu kaggwe. Katulinde abaana baddeyo ku ssomero. Oyina essomero kanindemu okunoonya abaana, abantu bali kati balina ssente. Abantu bwe bate balina ssente, gwe boolowooza, gwe botunuulire ne bwe bate balina ssente, waliwo abazirina. Ensi esigala egenda mu maaso. Ne wabaawo afa olunaku olwaleero ensi esigala egenda mu maaso. Babagenda basigala we bali, babagenda ne we bafa, waliwo abantu abalala basigalawo nga batambuza ensi ng'egenda mu maaso. N'olwekyo tolindirira budde nti kati obudde kati abantu baavu, enkuba etonnya, omusana gwaka nnyo, bwe gunaamala okwaka okwememula, enkuba akakuba ne katandika okutonnyerera enfuufu neggwayo mu kkubo, ndigenda ne mbaako kye nkola. Nedda, tewali budde butuufu era tebulibaayo okukola ebintu ebituufu. Obudde bw'olina bwebwo Katonda bw'atuwadde, tukole buli kimu kye tusobola nga tukozesa bye tulina. Bye twagala ebinaagonza obulamu bijja tusanga eyo mu maaso. Ne tulina okuba nga tuli mu lugendo nga tutambula. Tobifunirawo ebigonza obulamu, wabula bijja mpola mpola. Things do not happen, things are made to happen. Ebintu ebimala gabaawo, gw'osalawo nti kati kino kyenjagala. Ekitudde mundaayo, waliwo ssente z'oyagala ziri mundaayo zitudde, ne tezisobola kubaawo mu buliwo singa tofuluma n'ogenda n'ozikola. Things do not happen, things are made to happen. John F. Kennedy. Ebintu ffe tusalawo nti kati bibeewo. Singa nakoma ku episodes zange ziri ezasooka, nesikomawo era temwandidabye forever, temwandizeemu kundaba ku Mechanical Bongo Live. Niyo olw'okuba nasalawo nti nina okumaliriza kye natandika, ensonga lwaki nkomawo buli wonjagalira n'ondaba ku lutimbe lwo. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. Waliwo baddekawo ng'okola emirimu naye nga weeraliikirira oba ng'otya. Ebiseera ebisinga weeraliikirira ne weenyigira
mu kutya okw'amaanyi ng'otuddeawo oli idle. Tolina kyokola, otuddeawo olowooza ku kino ebyakulema emyaka 5 emabega, emyaka 8 emabega. Obirowoozaako tolina kye weenyigiddemu kukola. Naye bwe woobeerawo ng'oli busy teweeraliikirira ate oba totya. So, if you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. Go out and get busy. After a storm comes a calm. Omuyaga bwe gubalukawo ne gwegiriisa tegusobola kubeerawo lubeerera. Era ekiseera kituuka ennyanja n'eteeka. Tewaayo kitaggwa. Lwakuba mu olumu mutya ebizibu ne bibanyeenya ne mubitya. Ne byonna by'oyitamu. Ekiseera kituuka ne biggwawo. N'obujulizi nti byaliwo ne bubula. Bw'oba toyagala kubinoonooza ebyayita. After a storm comes a calm. Ebizibu byonna by'oyitamu olunaku lugenda kukya biggweewo. Solekera okwekubagiza, tukole ekiddako. Teweekubagiza, tewaayo kitaggwa. It will come to pass. After a storm comes a calm. Matthew Henry yayogera ebigambo ebyo. Small deeds are better than great deeds planned. Small deeds are better than great deeds planned. Obuntu obutonotono bwenyigiramu okukola businga ebyo ebinene by'olina mu mutima gwe ebitudde eri mundaayo. Olunaku olumu nja kuba biliyoniya. N'obeera ku ekyo mwaka ku mwaka nja gaggawala naye nga ddala tolina ky'oteekako mikono gyo kukola kisobozese kiri ekyokuba biliyoniya okubikaminga reality. Omuntu agenda mu kibuga n'afuna omutwalo buli lunaku ng'afuna omutwalo oba afuna emitwalo 2 n'atereka omutwalo, gwakusinga gwalowooza obukadde n'obukadde bw'otagenze mu nsi kukola. So small deeds are better than great deeds planned. Peter Marshall yayogera ebigambo ebyo. Kola mpola mpole, ekitono ekyo ky'ofuna kisinga ekinene ky'olowoozaako obulowooza. Omuntu alina akakanisa akatuuza abantu 200 nga yakazimba asinga oyo alowooza ku kanisa y'abantu 3,000 oba 4,000 naye nga teriiwo mbuliwo. Kubanga oli yalowooza akatono n'akateeka mu nkola, naye ono alowooza kinene nekyamulema okuteeka mu nkola. Ono eyalowooza akatono n'akateeka mu nkola alowooza obutono naye nga abuteeka mu nkola, asinga oli alowooza ebinene naye ng'ayogerako byogere tabiteeka mu nkola. Without hard work nothing grows but weeds. Gordon Hinckley. Without hard work nothing grows but weeds. Bw'ogenda n'osiga ensigo nodda ewaka n'otuula ne weesulyayo gwa naggamba n'otaddayo okulaba kigenda mu maaso, ezo ensigo ze wasiga zisobola okuva mu ttaka ne tosobola kubaako kyokungula okuva mu ezo ensigo ze wasiga. Bw'onoddayo oluvannyuma lw'ebbanga eddene ky'onoolaba kyokka gujja kuba muddo gw'otayagala, gujja okulaba mu nnimiro yo. So oba tokoze nnyo tewali kigenda mu maaso, tewali ky'osobola kukwatako wabula ebyo by'otayagala. Weeds, without hard work nothing grows but weeds. Muddo gwokka gwe gukula. Wanga gwo kasenkuba etonnya nga n'akasana bwe kaaka gujja kukula terajja kuguziyiza era gujja kubeerawo lubeerera. Naye singa gukula n'otagenda kugujjamu, ensigo zino ziwasimba zijja kukosebwa era zijja kufa. Buli kyolaba n'okyegomba, buli kyolaba ekiwuniikiriza ensi kiyimiridde olw'okuba abakiri emabega bakola nnyo, bakola emisana n'ekiro. Buli kibiina kyabufuzi kyolaba nga kigenda mu maaso, buli muyimbi gwolaba nga abaddeko ebbanga myaka 2 ayimba, bakola akazinga akaawe, mmanya bakola bano tebakoowa kukola. Buli woozuula ekintu ekikuwa ssente tokiragajjalira. Abantu abamu baatandika ebintu nga balinga abasaaga, ne bwe baagenda mu nsi ne balaba nga bisobola obbawa ssente kyabawa okwekkiririzaamu, era ensonga lwaki n'essaawa zino kyabalaba.
buli ekintu kyonna kiwazuula nti sobola okuwa ssente kirabirire kiteekemu ssente ne beba bodaboda yo egyovuga bw'oba okimanyi nti ekuwa ssente girabirire waki ogigaba oli n'akuwa omutwalo n'agivuga n'agenda naye Masaka oba oli awo nga kubira essimu nti pikipiki baagibbye bakubbyeko omulimu olaga ajjalira omulimu ogwadde omuntu atamanyi makulu gaagwo aba avuga ayita mu mpija ayolekera Masaka wakati awo n'abaako wa parking akunkumule ku kkubo agenda okudda nga pikipiki bagitutte. So without hard work nothing grows but weeds. Tubadde tukaaba okumala ebbanga ddene naye ate tulina okutula wansi ne twenenya ffe tulina okwenenya ffekka tetukoze nnyo tetukoze kimala okola n'ova mu kibuga ssaawa 11 nodda ewaka ne weebaka ekiro kyonna n'ozuuka ssaawa emu n'oyingira ekibuga ssaawa 4 ez'okumakya n'ogenda ne mwenyigira mu mboozi etakwatagana na bizinensi yo okumala essaawa nga 4 bakasitoma abajja mu dduuka lyo boogerega obayita bakebezi obabogolera ebiseera ebyo abantu ennaku zino abantu bali mu kunoonya bifo gye banaatwala baana ku masomero niye oyingira essomero n'osangawo omukyala ayinza okuba secretary n'omubuuza ebisale n'omubuuza sacula n'agikuwa n'engeri gy'akuddamu n'obudde bwakuwa obutono bwe buto nga tafaayo olayira obutaddayo bw'omubuuza mbadde njakulaba ku director akugamba nze director nze buli kimu naye nga amazima gali nti si director. So mbadde mbasaba tukole kye bayita okukola ennyo mu nsi zaffe zino esikyakola tetumanyi kukola nnyo abantu bonna boolaba nga balina bye bakutteko ng'obyegomba babikolerera natandise nkugamba nti ebintu ebimu byetaaga okulowooza ebirala byetaaga okukola n'amaanyi naye ebiseera ebisinga nti bw'okola ekintu katolowoozezza ekintu ekyo tekibeerera it can't last forever. Nalina olususu olunsiiwa nga mmeze obukerenda okumala ebbanga naye olwokuba nali mu butamanya natandika nga sirwanyisiza bukyafu bwali bundeetera alaji eyo ey'amazzi agannyogoga bwe saakitegeera ate ntandika okumira amakerenda agaali gagenda okunkosa ganzite nga sinnatuuka. Lowooza sooka weewale nnyo okozesa ekibuli buli kyoba okola lowooza. Start where you are, use what you have, do what you can. Gula amaaso go olabe, bw'onoogaggula olina ekintu ky'ojja okulaba bw'okiraba lowooza. Amannya nze Sekka Bagenda kambasiibulire wano olunaku olwaleero tuddiŋŋane ate mu episode endala. Mwebaale nnyo okungoberera.